Ekitongole ekikesse kyasobodde okukwata omusibe ow'e13 mu abo abaapangirira olukwe ne balyoka babba ssente mu maka ga Hajji Lumolo awamu ne mukyala we Honorable Ambassador Nekesa, era ng'ono ow'e13 gwe twali tugezaako okunoonya ye Lukungu Ivan ate nga yeeyita Palaso. Mujjukira bulungi nnyo twabategeeza nti Lukungu Ivan ono Palaso ow'emyaka 25 nga mutuuze w'ennyendo yali yadduka n'ekikapu ekya ssente ezabbibwa mu maka ago. So abakessi baffe bano baasobola okufuna amawulire ag'ekikessi ne balyoka bagenda ne batandika omulondoola e Masaka okumala ennaku 3 mpaka lwe baamukutte nga 27 nga baamukwatidde ku luguudo lwa Edward Street e Masaka. Ono yakkiriza nti yali omu ku abo abaapanga olukwe olw'okubba n'okunyaga ssente e Muyenga, era nti ye yafuna omutemwa gwe ogwa $1,200,000 era nga yagula Toyota Harrier obukadde 62, n'agula restaurant ku bukadde 10, ayina ennyumba gye yagula ennyendo mukudde ku $2,000,000, n'agula ne ploti e Nabugabo Road Masaka ku $15,000,000, ayina n'edduuka ery'amasannyalaze lyeyagula ku Goodwill $16,000,000, awamu yakozesa $1,223,000. Twali tugezaako okulaba oba alina akakwate ku bikolwa eby'obubbi ebyakolebwa ku Pride Theatre bamale omusuubuzi bamubbeko $80,600 naye kyasangibwa nti ono yali Masaka.